Kuzomwezi zino otwogerera ziwerere ddala 25 tubule just ennaku ndoza mukaaga omwaka guno mwezi guno omwaka guno gwa January nago tubenga ate tugukuba olukumu twetuyingidde February ono nze ebyaddala waliwo ennaku ezimu lwentuuka ne ngamba February ono ennaku ezibazisigadde kubanga owaluno wa 28 kati ebyaddala baba tulidde zaamanya betukolera tuba tubalidde zaamanya na betusasula lenti nabo baba tulidde zaamanya because ennaku 28 zokka busaana kubanga mutwongera mu nkoku nnaku kuba tuba tulyazamanyiza oba baba tulyazamanyiza nze Salongo Ranks Kalyango okubuzaako muganange nenkwebaza gyonna gyogezaako okubanga okola mbakulisizaayo mwenna abasobola okugenda okusinza ku lunaku olwokutaano ddala abanaffe abaisiraamu ku lunaku olw'omukaaga banaffe ab'enzikiriza ey'aba orthodoxy ate ne ku lunaku olwaleero abakedde ogenda okubanga musinzaako mukulikireeyo ddala nammwe atanagenda ng'akadde ndabanga akagendera osobola okusambyako n'osobola okubanga ogenda n'osinza ku mutonzi akalulu kuba president kawedde saako n'akalulu ka basente b'ebitundu nako kawedde njozaayo zaawo bonna basobodde okukimeekinga ne muyitamu mwebale nnyo mwebalire ddala Mukama Katonda yabatuusiza ku ebyo naye ate n'enkubiriza omulanga abo bonna batasobodde kimeekinga nti akadde nti just waluzinzi naye ate obulamu bwasigadde bukyatambula so dda ku ground olabe ng'osobola okubanga onoonya akalulu ka 231 emyaka 5 si mingi tho mingi bw'obanga obadde luzira mingi naye emyaka 5 ng'oli mwana oli ku butaka si mingi nnyo naye okuba ettooki okuba ground omanye nti oba nsuulidde weewatya era wenagwiridde weewano obitereeze olabe nga osobola okubanga 231 ate osanga ofuuka omubaka wa parliament oba ofuuka meeya wano Kampala Lord Mayor Elias Lukwago yagenze for almost 20 years ng'ali mu buyinza nine zaka pro wano lunaku olwaleero tugenda kubeera tutematema mu nsonga mu mbozi yaffe eya agali ku mimwa gy'abantu tugenda kubeera tutematema mu nsonga z'akalulu akabadde wano mu ggwanga Uganda tunaba tuvuddeyo tujja kuba tulaba ku Ssaabaminisita w'eggwanga erya Japan yamaze n'asatulula parliament yonna nonno yakalondebwa just emyezi 2 ebbago lyebadde baliko eryokutema yebeera sente ezikozesa mu ggwanga budget bali banagitandika nako mbagiri mugimaliza nagamba ngisatuludde ate n'abakoleza ekyettima n'abawenda ku 8 zokkoza okuddamu okubeera nga balonda ababaka abayinza okudda mu parliament kati naye tujja kuba tumulabako ensonga ki yamuleese okubeera nga ate asatulula parliament eyo tunaavaayo ko awo abangi ababadde batubuuza ababadde balina ekibuuzo kya Hamas Bahamas bano abangi abatamanyi byavaawa olutalo lwabwe ne Israeli lutandikirawa Palestine ne Israeli lutandika ki ekibalwanya tugenda kubeera tutematema nawo Zack Pro wali okubeera nga atuyisawo mu mbeera eyo ate twabenga embeera tugikwasaganya mpolampola zakasooka obuze kubatuwuliriza abatuwuliriza mbabuuzaako mwenna gye musinzira okubanga mutuwuliriza olunaku lwa Sunday olunaku lwa Gandaalo kubamu abatali ku pressure nye y'ebifuzi n'ebyakalulu naye ali ku pressure y'akalulu naddala kana kagenda okubanga akajja ku lunaku olwokubiri era naye ali mu kubanga azambalira kozi ku lwokubiri bagenda kulonda ba LC3 ne bakansala baabwe kakati abo bagenda okubanga balonda bakansala LC3 kakati mu kubanga babalonda kitegeeza buli omu yenna alabe kino ekyatuuseewo ku Lord Mayor
alayo kino ekyatuusewo ku babaka abamu ababadde bali mu parliament ne bavaayo kikuwa indicator nti gwe abadde aliyo nga incumbent olina okuteekamu ennyo okuba nti osobola okudda ate abantu basobola okubanga obagasa okukuwa akalulu naye nga ajjukira akalulu k'ennaku zino tekakyali mubugo mulingi naddala kano akasobodde okuba nkakomekereza ndowooza abantu babadde bangi nyi akabasene b'ebitundu webale nnyo naye kali kubanga olaba numbers ku miliyoni 48 gatulira is it 48 45 bannayuganda emiliyoni 10 zokka ze zaalonze ate nga bagamba nti akakiiko k'ebyokulonda karegisteringa bwe tuyita abalonzi bali mu miliyoni 21 abalonzi ku miliyoni 48 miliyoni 41 yes kati miliyoni 21 ze zalina okube bali bena okulonda ne just miliyoni 11 ze zaalonze kitegeeza around miliyoni 10 tezaalonda tujja kuyita waawo katono nnyo tumanye lwaki abantu olowooza lwaki because bw'otunuulira akalulu k'omwaka oguwedde tanapu nayo yali ntono kati ate yeeyongedde okubanga ekendeera mu myaka 5 gino olaba nga okulonda kugenda numbers zikendeera kiki osuubira kiki ekiviirako ensonga ezo okubeera nga namba y'abantu abalonda bakendeera naddala kuba president sokere kuba president ndowooza abantu bagwamu dde essuubi nga balabira ddala nti akalulu tekayinza kubanga kayina kye kakyusa kubanga oba olaba abantu asinga ogi bagamba nti system gweyagala yayitawo kale mu system gweyagala yayitawo kati n'abantu bagwamu dde essuubi kakiiko k'ebyokulonda kateeka ebyokulonda akali independent batugamba ate kayinza kuba independent lwaki nti refali akutte firimbi ate alina okuba nga alonda abazannyi abayingira ekisaawe ekyokubanga bakubiriza abalina okukola ki okuba akalulu akati ekitongole ekijjukira president yapointinga authority yagamba nti kakati byabakama omukulu gwe agenda okubanga okuli eki kakiiko k'ebyokulonda n'abamimuka bonna nasobola okubanga ababawa akati mu nsonga ezo abantu batulamu nagamba nti kali independent nnyo lwaki nti era balina okusooka okwebuza ku mukulu appointing authority ani go tuba tusaawo webale nyi abawo omulimu ogwo okitegeera tukulangirire ku luno oba nedda nalabako nga twali wiiki ewedde twali twakamala okulonda ababaka president n'ababaka be nga UBC wali omunamali wa UBC yavaayo n'abuuza byabakama ekibuuzo nti abantu babuuza byolangirira obijjawa n'atamatama tagenda okulaba ne ngamba era awo amanyi waganzigweramu n'empanika ne ngamba abadde alina essuubi naye ekirungi byabakama kye yakola ku luno yatulaga nnyo nti ate mu nsonga za tekinologiya wadde obuma bwaganda kituufu era mwemuko ebyo ebyalemesa abantu wano ogenda okuba akalulu omulundi so ku mulundi guno tekinologiya obuma bwagana kubanga batugamba nti obuma obwokaboka bwasobola okulya nga bwasobola okuba nga bulya buwemmenta sente z'omusolo ezikunukkiriza mu biliyoni 15 zezagula obuma obwagana okukola era ebitongole bikuuma ddembe byavudde mu matto gaagala okuba nga binonyereza ku nsonga y'obuuma obwo lwaki bwagana okukola bajja kunonyereza kuuma n'ababugula mulimba technocrats abali mu ndeeya basobola okuba nti bakola batya bagenda bulimu gw'obuuma buno kati nga tuvuddeyo eyo byabakama kyeyakola ennyo ekyasobola okuba nga kijjawo doubts ennyingi zensa okuba bamugamba nti taata byotuwa obijjawa kibuuzo kijja byabakama bagamba nti kakati mu kulangira okwaddako konna nga bagamba nti bagenda bibateera wali mu birabe gye tubijja ogwo mugwa nagweyambula netutandika okubiraba naye waliwo akantu akatambi akavudde simanyi baka AI naye akalaga nti from the start batandika okulangira because akalo batandika okulangira wano balaga nga Museveni ali waggulu nnyo ebitundu ndowooza nga nkaaga twasooka bwakyalo nga nkaaga nga biri waggulu nnyo nga balaga nti omukulu ali waggulu nnyo kati abantu kibeerabera kiri kimu kyokka ayina waliwo balonde munnamawulire munnaffe yasobola okubanga agenda ku TV munasonda sijjamu galinnya n'ayogera ku kintu kya PDM kiki kati kankubulye kino PDM nze omuntu asoma economics yasobola okubanga ategeera nti PDM ono namunyunyira mu contest olwogamba tagenda kubanga ayamba muntu naye PDM asobodde okubanga ayambako abantu abamu
mu byalo fe wano mu Kampala tuli bangi nnyo tosobola kubanga omuaccessinga kusawe gwe nawe bakuwa akakadde kusawe obutagasa kaiza obutagasa naye omuntu w'ekyalo PDM era gw'owekera ku PDM alagana kuba lukwakutte kubanga PDM anakoze atya amuyambye nnyo kati Museveni kyajja yajja n'ayiya amagezi ga PDM mu butuufu PDM ono tagose nnyo nti simanyi bangi nnyo bamufunyeemu batasobodde okubanga apeyinga off nti wemba nnyina kati nga tugambe nti oli muzeeyi wange nongamba nti aze PDM namufuna era nange omwana ngamba muzeeyi ono alaka akola ekyamaanyi nekwata akalulu nengamba akankayo muzeeyi kyasooka okulabuka kwata ssente kugizza ku kyalo nti gyera kiteeka eno mu bakozi ba gavumenti abasinga obungi kati obadde ombuuza nti pulezidenti akalulu akajjawa okukafuna mu bungi atyo ekisooka bamobiliza be basobola okuba yawa ssente bamobiliza abatuufu batazirya tekuno tebalidde ssente omukyala Namyalo yes ayinza okuba nga yalidde tetugamba ayinza okuba nga afunavunako butonoto naye omukyala Namyalo asobola okuba nga akola omulimu gw'amaanyi ennyo ogw'ettendo Namyalo akola atya yakwata ssente ne basobola okuba nga bazizza ne ttiimu yonna ne bazizza mu bantu abantu basobola okuba nga bawaki muzeeyi akalulu mobilization y'olunaku luno yali so organized nga mobilizer batuuka ku kyalo ekitali luli nga batuma muntu bamu kisawo kya ssente n'akiyisa eyo ne babawayo emitwalo ebiri naye ku luno mobilization yali y'amaanyi nnyo nti batuuka ne mu ghetto nga bapepetta nalabya mukyalo oyo Namyalo kalunga akamaze okuggwa n'agamba nti mu ghetto ate baafiiriddwayo obululu tebabawadde bululu era balina okwenoonyeza lwaki naye nga beetuukira ku byalo bwe bali nnyo naye neke bajjayo kali kalulu kubanga okusinziira ghetto nga bwe zaali akalulu ako olaba ng'okajje mu ghetto kitegeeza oba ofunyeyo akalulu bakwata afande Damulira bamutadde mu ghetto afande Damulira ne bino bakola benda simanyi presidential skills zihabu zino ebisigadde nazo zigeze zigatta ku kalulu ako kakati labo buzibu obwajja nti opposition tandika okubanga yeekuba automatically kati opposition mu kwekuba laba ate success bwe bagiwa omusajja because abantu wangi nnyo opposition webadde nga olw'okuba nti wabaddewo embiranye zaabwe nga yo yatwekinze over omuntu waayo naye ayitawo webali nnyo kati just ekyokulabirako ekisooka genda kuwa nemitiyana n'abakooba n'omukyalo ono ne prose kati tugeze ku opposition bokka n'abakooba tumugyemuwa NRM katugeze ku prose ekyaleese n'abakooba thank you so much ekyaleese n'abakooba prose ne Joyce kakati prose ne Joyce baagala jukira Joyce bamulebolinze nga rebo rebo MP mu kibiina olukwe balidde mu kibiina olukwe agenda atya n'empuuga asaidinga ate n'abasajja abo okitegeera kakati wano mukulu ebolinga we batyo bakutte prose na bosa w'ebyemizannyo komedia n'ebisigadde bamututte mu kifo agenda anonya akalulu jukira bonna ba opposition bana ba kibiina eki bonna babadde mu kibiina kya NUP omukyala kastamalo okubanga mukuba akalulu n'abakooba yadda ku ground n'agamba nti ekikubiza akalulu kitegedde mbadde ndi waggulu nnyo ne twalya waggulu naye abantu bange nadda ku ground n'akanoonya kakati mu kanoonya bano gye beeyuliza akamu ka Joyce akamu ka Prose ng'eno ono ali mu kubayitamu bwebaba nga babadde n'obululu 2,000 webale nnyo babwawuzza buli omu asigazza 1,000 webale nnyo kati ate nga bo bwannabakooba busigadde buli 1,500 automatically abayina kuyitawo kuwangula naye ate n'ekirala nti n'abakooba yali ku gulawundi okuva akalulu ekaggwa ekamukuba yaddayo ku gulawundi n'amanya ekyamusuula naye ate ekyo singa tebasobodde kubanga baleeta abantu babiri ne bakontestinga oba kale singa bamatiza omukyala Joyce baagala nti maama kaveemu nga si mbuwaze akalulu kano kadigenze ku waya ne tukogamba nti Joyce kweri yakalidde taliwo kubanga twebuze naye kati buluno bagambe Joyce akalidde fena twagambye yadda ku gulawundi twali muntu yawakanyiza naye singa kagenda ku waya ne tugamba nti kati badde balina omuntu mu prose kati twandigambye nti naye mulimu ebirumira era nosigala ng'okyawo ina makakuku n'ogamba teyakawangudde bulungi naye saa zino bagambye nti akalidde akawangudde ate ng'otomatikali olaba nokkiriza waliwo n'abantu abagenda okgenda mu kooti kati sisuubira Prose Mukisa omuyita Nabbosa kubanga agenda mu kooti
Hiderman nalabye yakoze press conference Maukote yabadde wano ku Papazi Makindye nga naye alaga nti ayagala genda mu kooti olw'okuba akaluluke nga bagamba nti bakaluluke bakakwatamu saagoberera nnyo kaluluka ka Maukotaawo naddala aka Hiderman naye nze nalisa because akaluluka n'okalaba ogenda mu kooti kyangu bo baloya kye beetaaga kiri kimu bagamba jangu tugenda kwati jangu tugende tunoonye obuwanguzi bwo naye kirimu engeri bbiri abantu bangi abaavuwadde ne badda ku zero olwa kooti bya bululu nti because bwe mugenda mu kooti ejja kusalawo egambe nti Ameri yakaluluke yakaloya mwalaali bagamba ate omusasulire losses ze bakozeseza naddala mu bibadde mu kwalulukano then olabe nga abantu abamu batunda bizimbe byabwe babadde bakozeewo ate balyoke bakole ki jukira kaluluka kukubye obadde otaddemu mu kuteekamu ate ogenze mu kooti bakugambye ate era oliyirire ogenda kukwata ebintu bye watunda ate munange mubamu abantu nga bali serious ng'esente zaabwe bazaagala wabawo abamu ne bagamba okay nkusonyiye sikole ki zirekeze kankolere losses zange nzisasule naye abamu nga yasente zazaagala so anaalikubiriza abantu bonna mwenna balaba nti olabanga waliwo ebirumira kubanga omukisa gonna mu kooti gubeera side yo okukakasa nti nze nakola ki nze nawangula so obanga olina ground ezootategeera okugenda mu kooti kuleke ojjukira akalulu akaliwo wano kaali ka 221 aka Kampala Central yaka Muhammad Nsereko ne Chairman Nyanza avano ngenda mu kooti kuwaba musango banzibya akalulu atuuka mu kooti bamugamba nti sebo katuletera obukakafu nga talina na DLR form neji kubanga mu kooti kye bakwetaaza DLR form zogera ki goyogera ki ne bamugamba nti sebo tojja kabira na mazikago wano Chairman Nyanza tukulaba naye olina okubeera nga atiso olina obukugu mu kintu ky'akalulu ne kooti ti kooti kyetaaga bukakafu tegenda kumia se simanyi twawulidde tukwatiddwa ekisanedda bamugoba era omusango omukulu n'agulya Muhammad Nsereko naye abantu kye beerabidde ekintu kimu kyokka transition the transition yeno fe in fact mu kalulu akamyufu aka NRM abasinga obujja bya transition yeno nga abaana ba PLU leaning ku NRM basobola okuba nti bayingira ekibiina Batama staiwa bono balaba PLU omukyala Among PLU abadede bonna kati sasa bali mu NRM bali ku PLU leaning nenga bali muki NRM kati tukirabira mu kalulu banka PLU yayina sente zali nyingi nnyo zali pitirifu era kibate sente ze bateeka mu kamyufu zali nyingi kati bakwata abaka babateeka kati batandika okujjamba abaka ba NRM mpola era Namuganza yakomye obukomi kambaka yajidde lufanyuma Namuganza yakomyewo nakwero ya wangu Dani Namuganza yakomyewo nanti nakwero ya wangu Dani nakwero sikyajjukira bulungi sikayunga yasobodde alaka kayunga Namuganza ali okay kati Namuganza ono mukamyufu kamukuba nakwedde kamukuba kamyufu ne baddamu ne recounting era Namuganza ne kakola katya ne kamukuba kamyufu akaina lemu kati Namuganza wadde mama Rebecca Kadaga ku sekete yalya yakyali king maker automatically mbuside yebusoga osegera era bonna badde ku side ya mama Rebecca Kadaga wasobodde okubanga bali era nalabye ne yasanyuse nnyo ne mu Jinja City ngagamba nti NRM yasobodde kufuna mu at least ko abayisemu taina kyababanja taina kyabanja akati musongezo betu ali kalulu kali katugamba transition ejidde mu kibiina kyennyini kya NRM kati transition egezo okujja nejjira ne mbabaka bana opposition abamu tebakitegedde abamu bakitegedde either ekibiina ekya nupu ekireading ekyo-opposition kiyinza okuba tekikyategeera ku transition eno nga bakikoze nga tebakitegedde naye nga bakubidde omusajja paasi okitegedde paasi bagimukubira okuwa omusajja Ssemujjunganda n'omusimbako Ibrahim amaze emyaka kati ebisanja bina mu parliament ayogera kati n'okwata omusajja omuvubuka n'omuteekako lawyer akati amaze okubaga omuteekako amukubye akalulu avudde mu parliament oyo so ekitegeeza omusimbi omungi ogubadde guyibwayibwa naddala mu kalulu kano obusinga obungi naddala kuba tulabye omukyala Anita Among yalinye eddala ku ground
mukyala mwami Tayebwa abadde naye ku ground ever kitegeeza nti abantu bano bonna babadde ba PRU bomusimbi okubadde ekyoteraawo Aruna Kasolo nga nagwo muyitirivu akubanga jukira President Museveni mu kwebyo bebasobola okubanga bamugamba nti twagala bikuwanguza akalulu byalimu bigamba nti ffe twagala Buganda kuki ku Museveni Buganda ku Museveni kitegeeze ngombo eyo yaje namugamba nabagamba nti kisobola okukyusa Buganda ne tugiza ku NRM ngabo gutali mu 2021 mukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu kuba akalulu bamugamba ntata kisoboka tusobola okukwata Buganda tugiza kuki ku NRM chukiranga muzeye kimuluma nti waneruweru yalwanira olutalo nasobola golirawo awo era bagamba nti bena history na yenna asinga obunja ali kuki ali ku Luweero nagamba nti kati mbanti anga mu Buganda sina mu kye tuyita support ekibuga ekikulu kisangibwa mu Buganda wano mu Kimu Central Region n'ebisigadde ebintu by'amaanyi nnyo bisangibwa mu ki mu Buganda ne State House zonna ezisinga ez'amaanyi ebbiri zisangibwa muno mu ki mu Buganda batuula bagamba nti Aruna Kasolo kati kajjenga omumyuka w'omuki w'omukulembeze NRM thank you so much mu Buganda chairman Aruna Kasolo batuula mu kokasi yaabwe ngeya Buganda kokasi bamugamba nti muzeeyi twetaaga kino ABCD ya kokasi ya NRM mu Buganda batuula bamugamba nti muzeeyi ffe tukakasa Buganda egenda kuba ngedde yazaawa babagamba ha bazukulu kino mukisobola bamugamba nti abakamwetaaga ki bamugamba sente twetaaga kino naye nga sente zenkulu abagamba kale sente zibawadde banamyalo bano bonna bajati bozolaba ngera ajati namyalo ono nga kakibe kivulu omusangamu ekyabayimbi bokoze ebivulu byabwe namyalo wuyaze nga janga DJ webale nnyo nga bamwogerako namyalo tafawa kati ekyo kachoka genze basobodde okubanga bagamba nti muki Museveni Buganda kuki ku Museveni era Buganda ku Museveni kikulaga nti kati wogenda mu survey akalula kasobodde okubanga kakubibwa olada nti at least NRM ngabo gutali luli basobodde okubanga bajja wano ne bafunayo akalulu nti luli wano mu Kampala twalina mabaka bameka ba NRM twalina bali 10 mu Kampala yes mu Kampala twalina mu Mukapa twalina mbaka wa NRM temali mbaka wa NRM baka twalaba NRM bali abaka 10 kale sawa ziro ne NRM ina kaba basatu 7 to 3 webale nnyo kati nopu bagisusiza akabameka abasatu awe muli oweka wempe south omukyala Madina Sereko bakutte mama Misa Kabanda ne bamuteeka mu Kampala Central ne bakwata omukulu omulala basobodde okubanga bamuleeta muki mu parliament walo no Wentebe no wabusiro north thank you so much akata bona ogenda ngo babalawo oti bakulagira ati muzeeji twagamba kye kino obuya mutwabukola era Museveni mu kalulu kona Bobi Wine kasobodde okubanga afuna wano mu Central bakulaze nti kati Bobi Wine Museveni asobodde okubanga amulyako ko ka percentage nena anti naye naye ne Bobi Wine nayo tugenda bwe tutyo tugamba nti kubaye we yatuuse jinja site abasinga obungi bonna babadde bayinaaleyo n'abakuba ate bonna n'abajjayo kati webale nnyo kitegeeza ayamusuuziza naye n'abakuwa amusuuza kati bwe tugenda ebusoga Busoga n'akalulu akaggwa aka 221 Busoga oyo bakulaga nti agenda kubanga petingibwa red Busoga alina dynamics z'ebyobufuzi eziri awo nti abamu abasinga obungi wetajja kubanga akyogera mama Rebecca Kadaga naye abatunuulizi bo wakiraba n'abantu abakulu bagamba nti yadde ye mama taagala kukyogera naye tulabira nti basobodde okuba nti bamunyigiriza paka ku kisenge omujjako oti ekyobwa seeke okitegera ekifo ekyo kakati ekirala ekyasobodde okubanga ekirala ekikwata Busoga eyo bagamba nti tuba tutyanga ffe abalima ebikajjo naye ebikajjo ebyo tulima nga gavumenti tetufuddeeko yadde n'akatono okitegera kati Busoga erina bingi byesobola okubanga eyogera ate Busoga erina politics waayo ojjukira olukiiko olwasembayo nga tugenda mu kalulu aka 2026 President bamuyitidde olukiiko Busoga jjukira Busoga yaddayo munaku ezisembayo agenda emirundi ebiri kati olunaku lusembayo olwo nga tugenda mu kalulu President Museveni aluka agenda e Kololo atuuka e Busoga mu lukiiko abagamba nti naye abantu babiri nga sibalaba
asooka Rebecca Kadaga owokubiri alani Namuganza. Rebecca Kadaga teyali mulwadde by then. Babugamba nti yali mulwadde. Yali mulwadde. Era president bamutukonda gamba nti Namuganza eyanga omu kwabo abaagala tuteekateeka olukiiko luno era abanteekamu nnyo amaanyi abatya nga taliiwo. Osegera nagamba nti ne Rebecca Kadaga abatya nga taze mu kibuga gamba naye kale kye bali mukola bali mu kuba nti bafiiriza abantu bafayo Busoga kuba nti bakulaakulana. Kubanga ffe ebirowoozo bye tulina byakuba nti tukulaakulanya Busoga naye baagala kubanga bagize mabega. President yakoona kalulu nti bali mukubanga akalulu kaffe bali mukawula ya bulamu. Naye loto omutunuzi w'ensonga abakirabye. Thank you so much. Kati omuntu alabira mu girasa amaze okubanga alaba nagamba nti wadde president takonye ku kintu kyakalulu naye kyabadde ategeeza. Era ekintu ekyo kyasobola okubanga kiyita naye wonna bonna so Namuganza ne Rebecca Kadaga be bantu abamu abalwanyisiza Busoga okubeera nga tefuna babaka bangi. Kakati era nga bw'okyogedde kiyinza okubanga kyekyo ng'abantu beyawuddemu mu ngeri eyo nti n'abaopposition bokka abalidde akalulu nga banuupu basose genda waki wa maama Rebecca Kadaga ne bamwebaza agamba nti webale nnyo ekyokuba kiwatukoledde kino lutatukuba lutatulwanisa. Osegera basose genda wani wa Rebecca Kadaga naye mu byonna bino transition ejja twagiraba mu magye ne bawumuza bajjene abamu twagiraba mu poliisi nejja nuza mwala wamanya ngasobola kubanga ajja abasi byakagaba of all people wali omusuubira nti ayinza n'okubanga ajja bonna basobola okubanga bajja tugirabe mu poliisi mu prison zigenda zijja transition kakati twabirako mu bannabyabufuzi abamu baminisita abasobola okubanga abamu bajjiramu babajjako ne baleeta baminisita babbalamu webali nnyo akati mu nsonga ezo tuyina kati kyemutalaba essaawa zino mu mateeka judiciary naye asobodde okubanga balese Zeije Flavian yasobodde okubanga ajja kati n'omulala ajja kubanga ajja kakati transition endala ejja nti bagambye nti katwetaaga ani mu system yaffe asobole okubanga adda maama Amelia Kyambadde yali owa trade minister yasobodde okubanga akomawo kakati omukulu gwe basobodde okubanga baleeta Jeno Tumukunde kozi tumukunde yayiseewo yasobodde okubanga akomawo kakati jjukira bano bonna ba purist lwaki Tumukunde because Tumukunde waba yakomyewo n'alisuubidde okulabako abantu abamu abalwana ennyo kubanga n'abaartist bali ku kintu lwaki Tumukunde ye asoosowaziddwamu lwaki nti kati Tumukunde ono jjukira intelligence byonna nejje nga wekola formation yonna nagimanyi tekisooka why not Mugisha muntu ye alinyanga kale yewaggulamuko natalika n'ekibiina ky'obufuzi Tumukunde bwe yakitandika ekibiina ky'obufuzi akalulu kamala okuggwa yaddayo ku nnono ya NRM n'agamba nti wadde bitya webikonagana tekola bitya yavudnama ado navudnama n'agamba King Maker nzizeeyo ku nnono King Maker yani ye president osegera akati wonna Mugisha muntu ye yaguguba n'alemerako era yaddeeyo kati wano kikulaga nti kati katugende mu parliament parliament eno we wajja Tumukunde n'agenda Kazinalo n'ayogera ani opposition asobola okujja n'awakanya kiki tewali Semuju taliiyo kyekisooka Muwanga Kivumbi taliiyo okitegedde musibe ani omulago asobodde okubanga bajjeewo amaanyi bakatuntu babakuba tebakomyewo okitegeera ani omulala w'amaanyi agenda okubanga ajja kati Mawu already yasobola okubanga ye agamba nti anze ndi mugole mu NRM ekibiina banyanga bakigatta yali mu NRM yali wa DP ne akyali chairman akolera mu NRM webali nnyo kati era bajja ne basigning endagaano memorandum of understanding nti ekibiina kyaffe kakyegattemu katonoko n'ekya NRM tulabe tukyusaamu kati nga twagala okumaliriza ku bantu ababadde bazze waliwo ekintu kyembadde nzempulira ennaku zino nti parliament eno ng'egenda okutandika balina ekiteeso kye baali baleese nga at least baagala opposition yabaafuuka vice president naye tulaba mu bantu abaakomyewo mwe muli n'omukulu wa DP
chairman Mao nti yava mu kwesimbawo nga president w'ekibiina wa president n'addayo ewaabwe neesima kubaka wa parliament era n'awangula n'akomawo. Tulabeyo kubeera nga this round kisanja kino 2026 nga president oba vice president ava mu opposition. Ekisooka kyayita tekyayita tekikyali awo kakati president Museveni ye ayina epikize zabala era ye waaba abala Mastercard ye ne joka biteeka ku kifuba ati toyinza zitunulamu epikize babazanya matatu eze bichaze sigaliza ye nakulaga nti ze nyine kyange kyembala kiranyo mutu busana kitegeera era nga alonda akakiiko alonda cabinet ya 2021 esobodde okubanga etuusa mu 2026 nga mosso mu gwokutano bagenda kubanga bakola cabinet empya nga president alayira. President yagamba nti nze tewali n'omu yatundde mu kapapula kange kendabadde nonderako cabinet yange era nagamba nti bando benalonze babayita baki bavubi Asitegeera tubadde ne cabinet y'abavubi era bavubye kubanga NRM kubanga kino kyakoze guno omwaka president okubanga afuna percentage ya 7.1 ya point something ekyo twakoma kirambulu 19 zali 9 mu meka 9 mu 7 9 mu 8 si 9 mu 4 9 mu 4 thank you so much 9 mu 4 president yafuna percentage ya 7.4 percent nene margin kubulembeze sanje chiwedde afuna 50 jere tumalako yali mu 51 something aha kachikutegeeza ki nti abavubi bavubye era basobola okubanga baleta ebinyenya bingi mu katimba president okufuna eyo percentage ya 7.1 point amudi opposition nafunira mu simanyi yabadde mu 30 mu something like that percentage 20 mu 20 something kikutegeeza kyekyo ti president saasu transition nga bwejja fenga batujiraba tuyize okubanga nekana akaluke kasembya abantu okugenda okulonda president ngera kubanga bakisinyako dda nti beetaaga kati system eddeyo nga amawanga agamu bwe gakirina mu mawanga gaabwe nti omukulembeze alondebwa mu parliament mu abantu mulonda babaka abakikira constituencies zammwe ne districts zammwe kati deni asinza babaka abangi mu parliament ne bagenda ne balonda omukulembeze w'eggwanga agenda okubeera abasinga ababaka abangi mu parliament we balonda omukulembeze w'eggwanga tugenda na majority tugenda na minority kati majority as of now as we speak NRM essaawa sino ku babaka 529 NRM sofa nakomyenga ina ababaka kumpi bakulukiza mu 3 5 mu 5 as of now kikutegeeza ki ekiteeso kyonna NRM kyereta kiyita direct kubanga opposition nga nupo ate noma tusi eyokubiri independent eyokubiri anti teyini bakibiina netenda kibiina ne kati nupo independent bali for no ne ate by the way independent bali 64 years nupo ina 50 ne kati jukira omusango gwe Kalungu wazeewo mu parliament era wekatalijirya bayinza omujjako ne basigala na mwenda wadde yawaabi gwe bali nnyo independent naye government eyinza okubanga mwinamu interest kati interest singa egenda mu maaso kitegeeza n'owe Kalungu bamugjeeko tusigaza 49 ate nga mbe Kalungu naye threat mu government threat nnyo bebakamu bayimirira wadde tateesa nnyo mu parliament ne kasitava mu nkubo za parliament zino wayogera ekigambo kitegereka kiwulikika kubanga acommunicatinga mu lulimi olutali lunyanyimbe olwo lunansi abantu bebategeera ddala nti omukulu Sewungu ayogedde kino beba mukulu Nakaseke Lutamaguzi beba mukulu Segona Ibrahim Mpuuga thank you so much Mpuuga Ibrahim Semujunganda batwalirawo bonna ne Ibrahim yabadde ayogera akati bino bino basobola okubanga bijja transition ngeri mu kujja abantu badebuza transition elijja ddi ye tulikyusa tyo obuyinza nga tetuwali kuyiwa musaayi tuli mu bukyusa watannakiraba transition yatandikira ddala mu bitongole by'okwerinda ezeeyera olabayo ng'omutunuzi w'ensonga alaba ebyobufuzi wano olabayo nti okukyusa transition yeno bwe tudda mu nti
NRM esobola okustandinga without Museveni. NRM tesobola without Museveni tesobola. So go transition jolaba if NRM can't stand without Museveni. Kati go transition jolaba tutwala wa webale nnyo ekibuzo kinene nnyo ekyo. Transition tugambe nti NRM cannot stand without Museveni kyeraga nti tewali mukulembeze na yenna gwe tuyita mbu simanyi wa NRM yavaayo ko ne bamugamba kati obuyinza bwo bukutte. Omusajja yagezaako okwagala okutwala obuyinza nga mukama wa akyaliwo yali Amama Mbabazi. yakomekereza ku mavivi nga yeetu. Webale nnyo Prime Minister ensigo yali etya ng'ayimirira mu Parliament n'akangaza buli muntu n'asirika. Kakati bakireeta batya nti balese PLU. Bagirese maaso g'abantu nti PLU etembeetaani mutabani w'omukulembeze w'eggwanga. Era gwagenda okola research essaawa zino abasinga obujja ababaka ba NRM abayiseewo bali ku ki PLU. Daudi Kabanda webale nnyo mukulu w'ekyotera Kasolo ne gwe yaleese Thomas Tayebwa vice speaker era yennyini bayitirivu nnyo. Kakati abo bonna be basobodde okubanga baleeta abasigadde nga bapulist b'ekibiina kwe kulima Makadaga Hozi ne Namuganza. Naye bano bonna busimanyi bonna PLU yasobodde okubanga kuleetya ebaleeta. Kitegeeza n'ekibiina kyokka ekya NRM transition ya taking the place. Kitegeeza PLU eyinza okweyubulira mu NRM ne tulaba PLU nga ye taking over NRM ne dissolving neggwawo ya taking over. Ekiringa nga fundamental change essaawa zino omusajja kyatugamba nti kati ekyalemesezza NRM mu buyinza ye mukulu asookerwako. Naye si wakufa kati akyaliwo. Akyaliwo kati kyova olaba nti NRM esigazaako abantu batono nnyo. Batango Dooyi Secretary General abakyali awo ambusimanyi ono akulira ebyokulonda mu NRM bonna abasigadde bonna kati NRM ekitegeeza nti bagyetoolodde. So mucho 2026 okutuuka 2031 ayinza okutuuka nga tetukyalonda nga batulondera bulondezi ng'ababaka be batulondera batusindise mu Parliament. Kati nno awuliriza kwemalonda radio webale kubanga okukooli kati abalonzi awo nkubira omulanga eri abalonzi nti bwe tuba kati tulonda abantu abensa. Ochege tuleme kulaba nti tulonze tumala galonda fafa because tugenda kutuuka ekiseera okubeera nga tutuuka okulonda omuntu ng'agenda bugenzi kubeera yes man mu Parliament. Kituufu. So abalonzi wetuba tutudde mu kuwanga twagala okulonda tulaba okulonda oyo atuwadde akasukaali tulaba okulonda oyo atuziikirako ennyo tulonda omuntu anaatukolera ate tetubanja nnyo babaka. Manye abaka bano ebiseera ebisinga lwaki tebagenda ne batadda nakudda tubabanja bingi na wano nga bagenda tugulye sukaali tuwe kino tuziikireko tugulye keesi kakati naye n'agenda mu Parliament n'atuukayo nga takyasobola kuzza kino na kimu because akalulu yakagula. Kituufu. Akati kakubulye kino kiri ekintu kimu kyokka nti Omunnayuganda bamuggyako dda eddembe ly'okwesalirawo. Bali muggyako batya ti Omunnayuganda ne bwakola atya ne wabanga alina gwayagala wakiri bituuka ne kakyuka kavanyuma kaseera kavanyuma ne bagamba nti abadde akulembedde bagize bati ne basobola okubanga mugyawo. Kati kino ekisembayo kyasobodde okubanga kimala egobye mu kibya bagamba nti bw'ofuna akukaabirako kaabira ddala. Okitegedde NRM yafunye agikaabirako nga gikaabirako yaani ye bali mwezo atayadde ekikaabira kati bali mwezi wa Nuupu. Webale nnyo ekyo kyogedde bulungi wa Nuupu naye NRM kuva dda ng'eyagalayo omuntu oyo w'amaanyi agenda okujja okusuuza lukwago ekifo ekyo. Baleeta Lagadi n'alemererwa ne baleeta oluzungu Cameron n'alemererwa baleeta oluzungu Pira omukulu Pira Sematimba n'alemererwa. Baleese abantu bangi nnyo basobole okubanga basigukula gwe bayita Lord Mayor Elias Lukwago mu kifo kyo ng'aganye. Kakati laba blessing in disguise we wajja omukulu atundika gwe bayita bali mwezo ng'ate ne pate gyajjiddemu eryapiringi mu maaso ga bannakampala ne bagamba tututte bagambye tukaabe because oli abadde asobola okwogerako naye atona n'ayogera. Bwe bali nnyo ate baliko ye diplomati. Diplomati atya nti bali mwezi asobola okutuula n'ateesa
ekirabadde ku Lukwago badde akaaba nnyo ebadde si diplomat nnyo abadde akaaba nnyo looya mulamba naye ebintu nga kutukaabirira ebintu ebisukka ne bitama nekirala kibadde kitama abantu kale kiriwo ekiti ku Lukwago oyo Lukwago ngaye talina kadde katula kuteesaako n'abantu ye nga buli kimu ewiwe kibi mulimu ezimu programu za gavumenti zibadde olaba nga ziyinza okuyambako ku bannayuganda tulosooka oziwuliriza omanye package erimu naye Lukwago yabagambira nti ebyo saakumanya temumbuulira ekibuga New York ekyomuvubuka waffe yawangudde akalulu muso nga azaalibwa wano oyowa Kawempe yazaalibwa wano Buziga yes Buziga omuvubuka oyo akati Mamdan azaalibwa Buziga awo agenda mu kibuga New York okusomerayo taata yasobola okubanga muzaalira muno era alina passport z'abantu aba bannayuganda n'Abamerika we bali nnyo kakati atuuka mu kibuga New York ayogera bingi nnyo nga tanera kalulu abyogerera ni president Donald Trump ne Trump yayogera bingi nnyo namugamba nja kuzaayo Uganda thank you so much Trump nayogera bingi nnyo naye Mamudali amala okubanga ali akalulu wati n'amenyeka evivi manya nti president wa America ifoute novona nnyo okutula nesooka nemulira kikyayogera era yagenda butereevu nnyo mu White House n'atula ne Trump ne boogera ne beekubye ebifaananyi nga ayimiridde ku Trump ati alagira ddala nti musanyufu kyekyo tugamba nti diplomacy kitegeeza tusobola okwogerezeganya ku butekkaanya bwaffe ne buggwawo ate ne tukolera abantu naye ekiyamba ekibuga ekiyamba omuntu ffenna tulina okikkaanyaako era mu bulamu bw'ensi buno tebagamba nti tebakulimbanga nti ffenna tusobola okukkaanya ku nsonga y'emu naye ate nenaalemu nga tumaliriza ku kawaayiro agafa agali mu mwa gy'abantu awo watulaba NRM naye ibadde yekwasa nnyo nti mu kifo watali omubaka we NRM ngegamba tetusobola mumutuusaako buyinza lwakuba si waffe ate nga tulaba ebibuga ebisinga omuntu ne wabeera nga si wa kibiina ekiri mu buyinza ate si boogerezeganya ne bakola ki kuba bakolera abantu tusasula emisolo kale nze tunulira ewaffe ekyengera omusolo gye tusasula nalabye ne license bampereza ne message awo license tenasasulwa yes license neetaaga ogisasula ate era teri muntu sinza gaana naye ate sita akasente kange kempadde ku license kankolere enfuufu enkuba ekendeere si buli lunaku ndigenda kwoza mmotoka okege ebinnya sokabuza obaazi zengula buli mwezi zibe nga zikendedde gwe musolo gwenkola ki gwempa kati America kati kangereze kwa America ensonga yonkulu nnyo kuba opposition ni NRM naye ngibya NRM byonna bigwera mu caucus era caucus aba opposition bo bagamba nti ekyo kive ke kakundi akateesa okuba nti kamalawo eggwanga lyaffe okitegere ekyo akakokasi kyukanga budget bwe bakitematemera n'omanya nti kati wegundi agenda twala meka wegundi agenda twala meka mu ggwanga erya America Democratic Party oba kitugamba nti Democrats tulina ebibiina bibiri Republican ne Democrats Republican ne Democrats basoowagana buli kaseera naye balina ekintu ekibagata kiri eki America first okitegedde kyekigatta eggwanga eri America yonna lyonna ne bagamba nti byonna tubikole tweyuzeze twekube tulwane ne America kyekisooka tekisoma kati ffe mu Uganda walebeko mu opposition oba wa NRM gagamba Uganda first for God and my stomach. Thank you so much. Kale ndikyali ne Zaaka tugenda kunywa ku lwendo lw'amazzi katono nnyo abali ku mukutu gwa www.radio we bali kubanga okyatugoberera ensonga n'oberanga ate ozikwasaganya ddala mu bulungi nnyo tugenda kubeera tuvaayo tugunye ku lwendo lw'amazzi tukole ne ku nsimbi ate bwe tuba tuvaayo tugenda kubeera tudda